nyini matenda amajjuvu agatalimu bukendeevu awaniridde entunuusi zaffe ffenna omugabirizi w'ebyo byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala obwesigamire mu mbeera yonna ajja tukuyisa mu bulamu buno obw'ekiseera ate tugende mu bulamu obuwanvu kasita tunaava ku nsi kuno nga tumutegedde nsaba okusaasira n'emirembe eddiini w'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugira n'eddiini ey'obusiraamu Allah n'amusindika eri ensi eno era n'amufuula nabbi ow'enkomerero nga rahmatan lil alamin nga kyakusaasira eri ebitonde byonna wakubiriza okubeera nga tugobera ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'okubeera nga tuteeka mu nkola ebyo byatuyigiriza bwe muli okwesiima kuno ku duniya ne ku akhira naamira omwoyo gwange n'ejjammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera ومن يتق الله يجعل له مخرجا يناتى الله سبحانه وتعالى الله تعالى وفرميرو عتيرنا مقابلنا مبيرا زنا زيجور وبرينا الله سبحانه وتعالى تمتيا فتقول يمين جميلونجي الله جاي قال إذا تقول يوم يبني ميزا الله سبحانه وتعالى وأمر سنوا الله تجي صبرا ويرانا صبرا wakubiriza okubeera nga twenywereza ku ddiini ey'obusiraamu eddiini ey'amazima Allah gye yatuma nayo bannabbi bonna abajja eri ensi eno era yeddiini Allah gy'amanyi mu maaso ge eddiini ya busiraamu inna ddiina inda Allahi l-Islaamu eddiini Allah gy'amanyi mu maaso ge eddiini ey'obusiraamu wakubiriza okubeera nga tugisoma n'okugitegeera n'okubeera nga tukuteeka mu nkola ebyo byonna bye tuba tuyize mu kiseera kino mwe tuli naddala nga tulina abaana baffe mu holide tuteekere nnyo obuvunaanyizibwa eri abaana abo bawangaalira mu masomero mu nkweyanja ey'abantu ensi n'ensi ne bayigayo emize egy'enjawulo nga gwe omuzadde teekayo obuvunaanyizibwa okulaba ng'oyogerako n'omwana wo n'okubeera ng'omubuulirira omwebaza emikwano emikyamu omwebaza emyambalo embi obeere ng'ofaayo nnyo akozese ebiseera byebyo byalimu mu holide ng'akola ebyo bigenda okubeera mu bimuyamba baganda bange ab'ekitiibwa twagala twogera olwaleero mu kutuba yaffe ey'ekitiibwa ani dawru lmasjidi fi lmujtama obukulu bw'omuzigiti mu society bonna bwe tuwangalira emizigiti gino Allah subhanahu wa ta'ala yazze ekitiibwa kye gye giri neyebifaringako ekitiibwa ky'ennyumba zino Allah n'azeewa Allah kyeyabaga nti wa anna almasajida lillah emizigiti gyonna gya Allah hadha kana sharaf ekyo kyali kitiibwa kyakulaga kulumiza nnyumba eno ku nsi kuno kuliko ennyumba 3 omuntu z'ateekeddwa okubeera ng'anoonyezaamu obutebenkevu newankubadde ennyumba ebi yafa eyeekandogere ku nnyumba ezo 3 ennyumba esookera ddala baitullahi almuharram ennyumba ya Allah ey'emizizo wahiya alkaabatu almusharrafa yeekaaba ey'ekitiibwa fakullu man arada sakina yenna ayagala obutebenkevu ibadatan okubeera ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala magfiratan ng'anoonya Allah musonyiwe iktisadiya ng'anoonya ebyenfuna bitereere falyazuru hadha albayt alambule ennyumba ey'ekitiibwa falyabudu rabba hadha albayt basinze omulezi w'ennyumba eno kaaba ey'ekitiibwa yenna ayagala obuwanguzi ku duniya ayagala okusinza Allah amwawule mbwomu agenda alambule ku nnyumba ey'ekitiibwa kaaba ey'ekitiibwa nyumba ya Allah ya mizizo ya kitiibwa enyumba esookera ddala ennyumba ey'okubiri masajidullah y'emizikiti ya Allah yenna atasobola kufuna mirembe walala wonna emirembe bwe gikubuliranga mu muzikiti obutebenkevu n'osaala ibaada nga toli mutebenkevu tolina walala wonna ogenda kufunira mirembe okujjaku mu nyumba ya Allah okujjaku mu mizikiti kyava Allah subhanahu wa ta'ala
agamba nti wa anna almasajida lillah, emizikiti gyonna gya Allah. Emirembe gyonna obutebenkevu, bantu bangi bafunye ennaku ne bayingira emizikiti ne bavamu nga emitima gitoolose. Lumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Abi Umama yasanga omusajja mahmum ng'ennaku emuzimbeko akayumba, ali maziga amayitirivu wakati. Nabbi kyavamuga nti maayibukiika ki ekikaabya, namuga nti ya Rasulallah, duyunun alhamatni, amabanja ganzimbyeko akayumba gamazeko emirembe. Nabbi kyavamuyigiriza ebigambo bye, namuga nti genda kuyigirizayo ebigambo onaabanga obyogedde ku makya n'akawungezi, Allah agenda kujjako ennaku akumalire n'ebbanja. Namuga nti bwobanga obuwungezizza n'obukeesa, gaa nti Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan wa min al'ajzi walkasal walbukhl waljubn wa ghalabati ad-dayn wa ghalabati ar-rijal wa kahrati ar-rijal. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuyigiriza ebigambo ebyo. Naye obutebenkevu mu nnyumba ya Allah, bangi bava awakanga embeera egaanira ayingira omuzikiti. Bameka abawonye ne babona ebizibu by'edduniya nga batoonyera mu mizikiti. Kiregeeze ennyumba emizikiti gyonna bwe giri, nnyumba za Allah za kitiibwa, zirina emigaso miyitirivu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'emigaso egiri eri society. Ennyumba yakubiri mu nnyumba eziri ku nsi kuno, obutebenkevu omusiraamu yenna alina kunonyeza mu masikiti. Oluvannyuma lw'ennyumba ya Allah kaaba ekitiibwa, obutebenkevu mu masikiti, emirembe mu masikiti, okuwona endwadde ez'emitima, okuwona amazambi bameka abajjanjabiddwa, ebizibu eby'enjawulo, naye nga Allah ayisiza ku masikiti. Bameka abawulidde obubi obuli mu kulya riba ne babwewala nga basinzira mu mizikiti. Bameka abadde n'endwadde ng'oluusi za bwenzi, bakhatibu ne bajja ne bannyonnyola naga nti olwaleero omutadde masikiti tuwonye shiriki kuyingira mizikiti. Obutebenkevu bwonna ffe buyuutirira mu nnyumba ya Allah. Ennyumba eyokusatu newankubadde yatugendako mu mikono neetugendako ge mayumba gaffe gye tusula. Yenna anoonya emirembe, muntu yalibadde anoonya emirembe, obutebenkevu ng'abunoonyeza wakaawe. Naye era emirembe bwe gibula eri, muntu agaakamireko ku masikiti. Obukulu bw'omuzikiti mu society bukulu bunene. Ennyumba ezisigadde zino zimulaba ku nsi, abantu bayingidde mu masabu, naye ebiri mu masabu birala, mbooko na maziga na miranga bajjajja ne bakuba. Naye mu nnyumba ya Allah eno masikiti ebyo tosobola bisangamu. Emirembe gyonna gye tunoonya ku duniya kuyingira muzikiti. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyava ategeeza mu hadithi n'atugaa nti ahabbu lbiladi ila Allah masajiduha, ebifo Allah byasinga okwagala gye mizikiti. Bane tujumbire nnyo okulaba nga tuyingira emizikiti, tujumbire nnyo okulaba nga tuwangalira ku mizikiti, tujumbire nnyo okulaba nga obulamu bwaffe masajidi mizikiti nga tuleetamu ibaada nga tukoleramu ebyo. Naye emizikiti ginaabeerawo gitya ne tufuna emirembe egyo nga tetugizimbye? Kubamu ekifaananyi ekyalo kino nga kyonna bwe tuli, oba n'ekyalo ky'ozaalibwa nga tekuli masikiti, abantu abawangalirako abasiraamu baaliwangadde bati. Kiregeeza emizikiti girina ddawo roolo nnene nnyo musiraamu okugizimba. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man bana lillahi masjidan, omuntu yenna azimba ku lwa Allah, n'azimba omuzikiti n'aguyimirizaawo. Nabbi yatuuka n'okugeza ekifaananyi ng'akanyonyi mwe kasula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah agenda muzimbira ennyumba mu jjanna. Ani atayagala jjanna? Baganda bange, emizikiti girina loolo nnene nnyo mu society, giyambako society okubeerawo, abantu ne beebeera nga beekulaakulanya nga bayitira mizikiti. Bangi abayambiddwa ebizibu eby'enjawulo mizikiti, naye tetusobola kutuuka ku bigendererwa bya mizikiti ebyo byonna. Nabbi bye yannyonnyola ebirungi okugyako nga tugiyimirizaawo ne tubeera nga tugizimba. Baganda bange abasiraamu mwenna bakubiriza okulaba nga yenna buli omu waali ateeka obuvunaanyizibwa ne ssente ze ng'aziwaayo nga tezimuluma mu kubeera ng'azimba emizikiti. Teriyo kyabbeeyi kyogenda kuzimba ku nsi kuno ekifuneko empeerango emizikiti. Basahaba ridwanullahi alaihim ajmain
buli yonna yalinanga ku ssente yateekanga obuvunaanyizibwa mu kuzimba emizikiti. Nabbi sallallahu alaihi wasallam lamma hajara min makka ila almadina, bwe yasenguka n'ava e makka n'ajja e madina, awwalu ma bana bihi bana almasjid, omuntu bwe yasookerako ddala okukola yazimba omuzikiti n'aguyimirizaawo, kubanga yamanya ddawulu yaagwo, yamanya obukulu bw'omuzikiti nga gusobola okuŋŋaanya abantu ne basomeramu, gusobola okuŋŋaanya abantu ne bawoneramu, gusobola okuŋŋaanya abantu meseji negenda ebyobusiraamu. Baganda bange almasajidi, emizikiti okulaba nga tugiyimirizaawo. Bwabanga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalu ma bana bihi almasjid, kye yasooka okuzimba nga atuuse e Makka, yazimba omuzikiti olwaliro gwe tulaba Matiribona. Naye olowooza abaawaayo mu kiseera ekyo bafuna mpeera zeekana ki? Abaawaayo mu kiseera ekyo ensi yali efaanana etya mu kiseera ekyo? Awo tulaba olwaleero Masjidi Madina weeri waali bafaanana batya? Olwaleero kubamu akafaananyi, wali wenyini we tuyimiridde olwaleero ekyengera. Emyaka 3 emabega waali bafaanana watya? Nina bw'olinaawo naagala bazimbe ku Masjidi ennyumba ya Allah. Tulabe okukulaakulana okw'omuzimba guno buli kiseera, kyannaku nnyo okulaba nga mukulaakulana nga tulinako kikumi. Beesiimye abo abawaayo, beesiimye abo abaateekayo obuvunaanyizibwa ne bayimirizaawo ennyumba eno. Egenda kuvaawo ddi? Bali mu kubeera nga beesiimye abo abaakola ekyo okulaba nga bayimirizaawo omuzimba guno olwaleero tugusaasa. Baganda bange, ennyumba za Allah zizimu ku nnyumba ez'ebbeeyi omusiraamu zaatateekeddwa kubeera nga agayaalirira mu kulaba ng'ayimirizaawo, okulaba ng'ayimirizaawo ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abasiraamu, almasajid, buli omu waali yenna omuzikiti gutunuulire. Ekigambo ky'okuzimba emizikiti kyalaga wala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yatuusa okugeza n'atugamba nti man bana lillahi masjidan, yenna azimba omuzikiti walau kamihas, newankubadde nga kwenkananga olaba ekisusunsu ky'akanyonyi, bana Allahu lahu baitan fil janna. Teeka ebirowoozo fumitirize ddala omuzikiti guno olwaleero gwe tulimu, ne ku kyalo ewamu gye bakuzaala wonna wooli woosula ku kitundu gwenkanankana ekisusunsu ky'akanyonyi. Kiregeeza obukulu bw'empeera wano bunene. Abantu baali badde bakaaba amaziga okulaba nga masjidi ezimbibwanga kimuyitako ng'akisubwa. Buli tunaayimirizaawo okuzimba ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, tugenda kubeera nga tutuuse ku buwanguzi, n'okubeera nga tukulaakulanya obusiraamu, n'okulaba nga tulina kye tuyambye ku society. Enkulaakulana zonna ez'obusiraamu zirina kutandikira ku mizikiti. Abasiraamu tebasobola kwekulaakulanya, tebasobola kusoma ddiini yaabwe, tebasobola kutegeera Allah waabwe illa fil masajid, okujjako nga bataddewo emizikiti. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma tawattana rajulu muslim, teriyo musiraamu yenna muddu ayimirizaawo ennyumba ya Allah najja n'asaalira mu muzikiti lissalati wadhikri, n'asaaliramu n'atenderezaamu Allah subhanahu wa ta'ala, illa tabashshara Allahu bihi, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala musanyukira. Buli tuyingira mu nyumba ya Allah, Allah atwaniriza. Buli tuyingira mu nyumba ya Allah, Allah atwaniriza. Bwe baba nga abayingira mu Allah abaaniriza, lowoozaayo ku muteeko gw'oyo eyateekawo omuzimbo. Allah mwaniriza ati, amusanyukira atya Allah. Baganda bange, okuzimba emizikiti nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yetukubiriza. Nabbi yogera mu hadisi emu yagamba nti ahabbu lbiladi ila Allahi masajiduha, ebifo Allah byasinga okwagala ku nsi kuno mizikiti. Wa aqrabu lbiladi ila Allah aswaquha, ate Allah byasinga okukyawa n'abinyingira bwe bitali. Bwe tuba tuyimirizaawo emizikiti nga gino tugifuule nti nnyumba za Allah, tutenderezeemu Allah, tubeere nga tusaaliramu, tubeere nga tusomeramu ekitabo kya Allah Qur'ani y'ekitiibwa, abantu basobole okulaba nga bagobolola, okulaba nga batuukiriza ebyo ebigendererwa ebyokubeera nti nno emizikiti gibeerawo. Baganda bange abasiraamu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali annyonnyola abantu ab'emiteeko 7 abagenda okubeera mu kisiikirize kye ku lunaku olwakhira, yayogeramu omuteeko gw'abantu mu hadisi ya Abu Hurayra. Yagamba nti wa rajulun, mulimu omusajja ta'allaka qalbuhu bil masajid,
mutima gw'emizikiti obulumi bw'olina muzikiti oyita ku masigidi yonna etannaggwa etannazimbibwa noyita ku masigidi ey'essanja ey'ekiwempe omutima gw'eddala guluma mulyonyolwa n'ofunamu okusaalirwa noga nti ya rabbi sainangirwa obusobozi n'ayimirizaawo ennyumba eyo. ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yogera ku muteeko gw'abantu ebirowoozo byabwe nga mizikiti, tebaagala kukolera ibada walala okugjako emizikiti, tebaagala kusaalira mu mayumba gaabwe okugjako ku mizikiti. bakubiriza mwenna rijalan, naddala abasajja okulaba nga mufaayo nnyo okulaba nga ibada zammwe swala zammwe okuviira ddala ku swala eya fajiri olwolunkana nnyo okulaba nga obireeta ku masigiti olw'obukulu bw'ekifo kino, olw'obukulu bw'omuzimbo, olw'obukulu bw'ennyumba ya Allah gye yayita n'atuga nti wa anna almasajida lillah, emizikiti gya Allah subhanahu wa ta'ala. emitima gyaffe gibeere nga giwankira muzikiti. bw'omala esswala ng'endi ya juma ebirowoozo bibeere ku masigidi asiri ngenda gisaalira wa wabanga Allah bw'atyo bwe yatugamba manya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atuga nti wa rajulun qalbuhu mu'allaqu bil masajid, mutima gw'omuntu ebirowoozo bye byonna nga biri ku masigidi. ebirowoozo ebyange n'ebiro biri ku ki? abantu beekuŋŋaanya nga bazimba ennyumba ey'ekiggwa ne bayimirizaawo amasabo ne basonda ssente empitirivu, naye bituuka ku mizikiti ku nnyumba za Allah abasiraamu ne beeveera ne bananaagira. abamu ne batuuka n'okubeera nga tebaagala mizikiti, musiraamu n'abeeraawo ng'abumwa ng'omuzikiti gw'egindi guzimbibwa. baneko olwaleero abasiraamu mu society nga bagala tuzimba omuzikiti naye ng'abamu tebaagala gwimirewo. kamu tulabye ebitundu bingi ng'abasiraamu bali mu kweyizaayiza bakuyimirizawo nyumba ya Allah naye nga bamu tebakyagala. wa rajulun qalbuhu mu'allaqu bil masajid, omutima gwe gubeere kuwankira nyumba ya Allah. nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ahdihi, ku mulembe gwe waliwo omukyala Sauda, yali mukyala muddugavu. kanat taqumu almasjid, yalabiriranga muzikiti kuguyonja obukyafu obwalingamu. yafa basahaba ne batategeeza nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olw'embeera ze. nabbi aba ayitaayita n'abuuza omukyala abadde akola omulimu ogwo ogw'ettendo okulabirira masigidi kuyonja. ne bamugamba nti ya Rasulallah maatat yafut, nabbi yabagamba ekigambo kimu, statement eyo esigala mu mitima gy'abasiraamu ila yaumina haadha n'okutuusa ku lunaku lwaleero. nabbi yagamba nti dulluni ala kabriha, mundagirira awali kabuli ye. omwamuziise nabbi n'agenda fasalla alaiha, n'amusaalira essola ku kabuli ye. bw'abanga oyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusaalira n'amusabira, kubanga edduwa ya nabbi eba yankizo. kwekyo teyali akola ekyokulabirira amasijidi okugironya. ate butya abagizimba, butya abawaayo sente, abo bafuna kyenkana ki? naye n'alabirira n'asiimuula, n'ajjamu obukyafu, n'alabirira kapeti, n'ayalirira emikeeka, n'ayonja masigidi. nabbi sallallahu alaihi wasallam kyamuluma olw'obukulu bw'omukyalo oyo mulimu gwe yali akola, kulabirira bulabizi masigidi. naye abakubanga yali yakuzimba kyaliyisiza kitya nabbi. ye nabbi yagamba nti dulluni ala kabriha, mundagirira awali kabuli ye. nabbi n'agenda awali kabuli y'omukyalo oyo fasalla alaiha, nabbi n'amusaalira. abamanyi baffe ab'omusiraamu bagamba nti teriyo nabbi gw'asaalira n'amusabira okujjako nga Allah amukakasizaako okuyingira jjanna. baganda bange okuyimirizawo ennyumba za Allah, okuzizimba n'okulaba nga tuzirabirira. tulabirire ennyumba za Allah tuziyonje. obulimu bwaffe bubeere ku mizikiti. njozaayoza abo bonna abasiraamu abafaayo ennyo okulaba nga emizikiti ya Allah giyimirirawo. bane tuve ku luyimba olwakaddiwa nti abawalabu be balina okuzimba emizikiti. bagizimba abawalabu nga nabo banoonya jjana. nze naawe tunoonya ki? teriyo jjana ng'eri special y'abawalabu gye bagenda okuyingira ffenna Allah agenda kutuyimiriza mu baliyo. Basiraamu ne bazimba omuzikiti gw'e Kabasanda, ne bazimba ogw'Embaale, ne bazimba ogw'Ekyazanga, ne bazimba ekyengera nga bayimirizawo ennyumba za Allah. omulimu ogwo gwa ttendo gwa bbeeyi, gumaleko ebyo ebigenda okuyingiza ejjana.
abantu baali badde mu byobugagga byabwe mu ssente zaabwe ku akawunti zaabwe balumirira okulaba nga balina kye bakolako kiddeeyo omuzikiti ng'abawalabu bwe bakola balumirirwa jjana basaba Allah kubasiima naffe olwaleero tubeere nga tusitukiramu okulaba nga kye baagala kye baategeera ekyo mu bigambo bya Allah n'ebigambo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebyokulaba nga bazimba ennyumba za Allah naffe olwaleero biyingire mu birowoozo byaffe tubeere nga tuyimirizaawo omuzikiti. Ekyafaayo ky'omusajja omu kyemmaliza nakyo kutubeeno esooka kyankwatako nnyo ebyobulamu bwange. Omusajja omu omugagga e Dubai baali bawangaala ne bannaabwe abagagga n'alinnya ennyonyi n'ajja wano mu Afirika n'azimba omuzikiti mu kyalo eyo wansi n'agwimirizaawo n'amala n'addayo eri banne ne bamubuuza obaddewa n'abagamba genda eyo mu Afirika mbadde nzimba nnyumba ya Allah n'agibalaka yatuula wano ne bazimba omuzikiti ne guggwa n'alinnya ennyonyi n'addayo banne ne bakaaba amaziga ne bamugamba otufiiriza otya okulaba nga empeera ezo zitusobola n'amuganyamba nange okulembere ngende mu Afirika nzimba emizikiti gya Allah era n'akulembera banne ne bazimba emizikiti egimu olwalo gye musinga okulaba ku makubo mulimu nga guvudde mbali kulumwa kulaba nga waliwo ekibasuba fe tufaanana tutyo olwaleero tulina muganda waffe wano ku kyalo kino kinnyini ekyengera ayola kasasiro kuno mukyengera ate ng'amuyolera kagaali mu 2-3 yazimba omuzikiti wali mu mataka yekka bombwati ombwati n'azimba masigiti ayola kasasiro mumumanyi mwenna awakuno okukyengera saagala kunyumya byebbali bw'abanga omusajja afaanana bw'atyo ayola kasasiro ku kagaali akwata ebyobugagga bye n'asonda ssente n'ayimirizaawo omuzikiti naye nga olwaleero weeguli wali mbataka gusaaza essola gusaaza ejjuma bombwati n'aguyimirizaawo sikakasaayo wano Allah bawadde ssente bensobola kugeraageranya nti omusajja oyo abasinga ssente muntu watuuka okukwata kasasiro olwakagaali nusu 2-5 n'asonda ssente ze n'aga akanyimirizeewo ennyumba ya Allah n'azimbira abasiraamu ennabbingo kasigiti okukuŋŋaanya ekintu kikulu. Famire zaffe zirina loolo ki mu kuzimba ebizikiti, abaana bo balina loolo ki mu kuzimba ebizikiti. Allah tuwadde abaana abamu bakola mu bitongole, twalibadde tubeera abafaayo ennyo okulaba nga tubakubiriza okulaba nga beetaba mu kubeera nga bayimirizaawo okuzimba emizikiti gino egya Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب واستغفروا واتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. زلموا قرابانا وقوتلوا قرابانا تجاه الله سبحانه وتعالى. نوكما يوكوا مسجدي ودين يفيني وسلام والمساجد ولا عهد رسول الله. بمزكتكم النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هو الجامعة يليق اليونيفرسيتي باتوا لنا لبيع الدين يا الله، وهو البرلمان إليه يليق parliamentia ensonga zaabwe zonna ez'eddiini bazimaliranga mu mizikiti. وهو المنتدى الإسلامي the conference ezalingawo ng'ez'obusiraamu. كان هو المحكمة era ze zalinga kooti okulaba nga bayigiramu obusiraamu bwabwe. bameka abavubuka olwaleero abalungamye nga balungamira mizikiti.
bamikolo alira abategedde akabenje akali mu mazambi nga bayita mizikiti. Kitegeeza emizikiti gino girina ddawulo nnene nnyo mu Busiraamu. Okukuŋŋaana kw'Abasiraamu nga bw'obalaba bwe bakuŋŋaana, teriyo olukuŋŋaana Abasiraamu lwe basobola kufuna nga lulimu baraka nga bakuŋŋaanira mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ne babeera nga bawuliriza message ey'Obusiraamu ebaze eri Allah. Baganda bange, tuzimbe emizikiti, tuyimirizeewo emizikiti. Emizikiti gino ddwaliro, twejjanjabiramu nnyo endwadde ez'enjawulo, ne tuwona amazambi nga tuyita mu mizikiti. Abasajja bali abatali Basiraamu bamanyi loolo y'omuzikiti, abalabe b'Obusiraamu bamanyi loolo ey'omuzikiti. Bo buli balaba bwe batadde omuzikiti baagala era basale amagezi bateekewo kyaki. Buli balaba wali masigiti baagala basale amagezi bateekewo kyaki, kubanga bakitegeera nti masigiti erina dawulo nnene, erina loolo nnene mu Busiraamu, eyamba ku society. Hatta neba tebafunye ekifo bwe basobola kuteeka kyaki bapangisa era ne bateekawo ebidongo byabwe. Olwaleero si kyekiri awo, olwaleero si kyemulaba. Buli olabe bateeka masigiti bakyeteekanya pasita n'asembera, naye nga baagala kubawugula. Okuterera kw'Abasiraamu bonna balina kutereera mizikiti. Masigiti nkulu nnyo eri society, ddwaliro, ssomero. Ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwafulumira mu basikolazi ab'Obusiraamu abamanyi ab'eddiini nga bava mu mizikiti. Kitegeeza masigiti erina obuvunaanyizibwa bunene eri society. Enkulaakulana yonna ey'Obusiraamu, bameka abayambibwa nga bayambibwa mu masigiti? Tewaba kubeeramu mizikiti. Singa Abasiraamu bekyengera leo tebalina masigiti eno, baalitegedde batya amawulire agakwatagana ku ddiini yaabwe? Baalitegedde batya okufa kwa bannaabwe? Baalitegedde batya nti gundi asola gindi? Information eyo nnene engazi eri Obusiraamu kakube kubika. Abantu balina kubeera nga bakutegerera mu masigiti. Kyomusaaze waffe gundi Allah amujulungi, Haji gundi alina omukolo nga bayita masigiti. Abaana ba gundi Allah yabawadde ekyengera nga bayita masigiti. Baganda bange, masigiti nnene. Mbakubiriza Abasiraamu, ennyumba za Allah zino tuzikoleramu ebyo Allah byayagala, ng'okusaalira mu ssala, okusomera mu Qur'ani ey'ekitiibwa, okuyimirizaamu duruusu ez'enjawulo. Mujje mu mizikiti, muleete abaana bammwe fil masaajidi mu mizikiti, babeere nga batereera, babeere nga batereeza eddiini yaabwe, naye bajja kugitereeza nga bamaze kuyingira muzikiti. Obusiraamu bwagazibwa nnyo ku nsonga y'emizikiti, okulaba nga tugiyimirizaawo, era abamanyi abategeera ekyo bajjumbira nnyo okulaba nga bakoleramu ekyo olwaleero kye bateekeddwa okubeera nga bakikoleramu. Baganda bange Abasiraamu, Allah bwakuwanga obusobozi, ne bw'obanga bw'omubooti, beera mbazimba emizikiti. Kale beera mbakubiriza ng'olwaleero tuli Abaganda baffe bano abeewaayo Abasiraamu TV, ne babeera nga batalagga ensi eno okulaba nga bayambako Abasiraamu, okubakubiriza n'okubajjukiza okulaba nga bayimiriza mu masigiti. Omulimu ogwo gwe bakola gwa ttendo. Naffe babakubiriza tubeere olwaleero abayambi abayambako mu kuzimba emizikiti egy'enjawulo. Emizikiti gye gizimbibwa mu kuŋŋaanya ssente ez'enjawulo. Teriyo gavumenti egenda kuwa Abasiraamu nti bazimbe emizikiti. Teriyo gavumenti ejja kubateeramu ssente. Ezo ssente bajeti eriwo, mu bajeti eyafulumye kuliko okuzimba emizikiti, okujjako mmwe kennyini Abasiraamu nga mwewaddeyo. Tubeeremu abo abazimba emizikiti, tubeeremu abo abakola ebituufu mu kiseera ekituufu nga tuyimirizaawo ennyumba eyo. Singa ekifo kino olwaleero we tuli ekyengera, Abasiraamu abaliwo mu kiseera ekyo beeyagaliza edduniya, ne babeera nga baafunamu ssente, olowooza baalifiiriddwa ki? Kale senga baakikuuma ne bagamba bwe tuli kaddiwa tulizimbawo amaduuka, senga bagobolola kyenkana ki? Ku kyengera olwaleero nga bwatuuse nga bwagenda mu maaso, ono bakubanga waliwo akeeti baali badde bafuna ssente zenkana ki? Era bagamba nti alillah katukimirizeewo ennyumba ya Allah. Abasiraamu basaali bangi kwabo Allah abatutte batono nnyo abakyaliwo abalamu. Olw'obukulu bw'ekyo, naffe olwaleero abaliwo tukwatire awo we tusangidde kino, okulaba nga yenna gy'ali ayimirizaawo ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala,
ebirenge genda mu maaso. Bameka olwaleero abayize eddiini, bameka olwaleero abavudde wano ne bakwata Qur'ani nga bagikwatira wano mu masjidi. Olowooza abakola ekyo bafuna mpeera zenkana ki? Baganda bange okuzimba emizikiti kinene mu Busiraamu. Wonna bwe tuba tuli ku byalo byaffe ne tubateekako obuvunaanyizibwa mizikiti. Emizikiti bwe ginajjula mu nsi, Nabbi yatusuubiza nga ffe Abasiraamu abagenda okusembayo ku nkomera y'omulembe nti mwe mugenda okufuga ensi eno naye munaagifuga mutya nga temuyimirizaawo masjidi. Kyova olaba abalaba ab'Obusiraamu nga byonna bagambye olwengera masjidi balina kye balengera, bamanyi nti masjidi ekyusa kinene nnyo mu society. Banange emizikiti tugitwale ekikulu ate tuyingirizeemu swala, tukoleremu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Tuleme kufuuka Basiraamu ate bamenyawo ennyumba za Allah. Nolaba Abasiraamu nga bali mu ddiiru za kutunda mizikiti. Ekyo nkyakyewuunya mu bulamu bwange. Nja kuva ku nsi kuno nga sikitegedde. Omuntu abeera ate mu ddiiru etunda omuzikiti. Naddala abaana aba families ez'enjawulo bakitammwe ne bawaayo ne bagaa nti abo bazimbawo masjidi. Ekyo kifo kiwaddeyo kya Busiraamu. Kitammwe n'atuuka okuvaawo ne mufuukira Abasiraamu ekizibu. Begaaye yabawaayo yafa. Mugyeewo ennyumba. Ffe twagala kukolerawo byaffe. Taata waffe teyabawa. Mutye Allah. Kitammwe nga bwe yakireka nga bwali wansi w'ettaka famire ezimu enna waliwo ekitundu ekimu. Omusajja yawaayo n'awa Abasiraamu ekifo ekigazi. Abaana ne beefuula ne bajja ne basima ttooyi mu maaso g'omuzikiti. Ne bagamba nti wano wa famire. Abasiraamu ne bavaayo ne bagamba tulaba amaliriza ttooyi tugenda muziikamu. Naye mutunulire famire kyezikola. Bazadde bammwe bawaayo olw'obulumi bw'Obusiraamu ne muvuvuba eby'Obusiraamu ne mukyankalanya Abasiraamu. Muntu awaddeyo lilla ng'alina ekigendererwa. Gwe byosikidde si bibyo, osikidde bisikire. Tomanyi nti naye bagenda kusikira. Neewuunya abantu ba miteeko ebiri olwaleero ku mulembe gwe tuliko abali mu ddiiru z'okutunda emizikiti ne families ez'enjawulo nga bakitammwe bawaayo ne mujja ku Basiraamu abo bakitaabwe be baawaayo. Kigendererwa kyammwe kiki? Oluusi nga ne bakitammwe baasikira bisikire, naawe osikidde kisikire. Lwaki toleka Abasiraamu ne beeyagalira mu kifo ekyo ne basaala? Lwaki toleka Abasiraamu ne batambulizaamu enkulaakulana y'Obusiraamu? Baganda bange Abasiraamu mwenna abawaayo ne muwaayo ti ebifo bazimbemu emizikiti gya Allah, muwandiike ebiwandiiko ebinywevu ebikakasa nti ekintu ekyo ky'Abasiraamu. Kubanga abaana bammwe abasinga obungi mumala okuvaawo eddunia ebambala ne babeera n'ebirowoozo eby'enjawulo. Kubanga omuzeeyi abeerawo nga ye yeetegerera, bw'amala okufa aleese abaana nga 50 lwe bali neetegera ye. Ako omuzikiti guveewo. Ffe tetubawaana, tetwagala basaaliraawo. Bagusengulewo tubawaddeeyo mu kyalo. Ffenna tusenguke tugende ebyalo ewamu gye mutuwadde Gomba, gye tuba tudda. Baganda bange tuyimirizeeyo ennyumba za Allah ate tukume ebifo by'Obusiraamu. Eno wakufu nnene nnyo, eno jjana. Buli Musiraamu yalibadde ateekayo amaanyi okulaba ng'anyweza kino. Wonna bwe tuli gye bakuzaala mu bibuga mu byalo eby'enjawulo, buli olaba ennyumba ya Allah teekako ssente zo. Beeramu abo abazimba emizikiti, beeramu abo abakubiriza abayimirizaawo ennyumba za Allah. Olwaleero mmwe temulaba emizikiti egy'emu Matiribona nga baganda baffe bano bagyeyamyemu ne bagiteekamu omukono. Tunuulira Mbogo olwaleero weyenkana, tunuulira Kabasanda, genda eri olwaleero Embaale, Ennakaloke, olabe omwaguuga bw'omuzikiti. Ebyo byonna emisiri gy'emmenye minene. Bw'ova ku Supreme eneyo Gaddafi gye yetuteerawo, simanyi iyo mizikiti gyenkana bunene. Naye lwakuwaayo kw'Abasiraamu ne beerekereza ne bawaayo ne bazimba emizikiti egyo. Naffe olwaleero twerekereze, families mwerekereze, bakitammwe be baawaayo muleke byamba Obusiraamu. Muleme kuteteeganya ejjana y'abakadde bammwe. Naye omuntu addira atya nga bazadde be bawaddeyo n'ajja n'asima mu poloti y'omuzikiti n'asima mu ttooyi n'agaaya famire ettooyi. Bigambo ebyo byewuunyisa. Naye olwaleero families nnyingi, abazadde bawaayo, abaana ne bakyuka ne bananaagira.
oli ku mukage wa Jaruna ye kirambo kikyali kiriya muzikiti obwali kumulabo gwakalina naga nti oluguudo bwe lugulyanga mujjeewo amaka gange mu masjidi ebiro. Abo baali basajja niyo olwaliro abaana kitaabwe n'awaayo ne bananaagira ne babonyabonya abasiraamu n'osanganga ne poliisi eyingira mu ebyo famire ekaayanya abasiraamu n'olaba amakufulu ag'enjawulo ku masjidi temujja kusaalirawo. Famire tenatereeza bya muzikiti. Famire gani namuna gani ye famire? Wa anna almasajida lillah. Mesajidi yange sebayo emizikiti gyonna bwe mugiraba gya Allah. Masjidi omuntu gy'abeera nako obuyinza ye masjidi eri makaago. Goli wazimba ennyumba n'agamba nti mu nyumba yange entaddemu omuzikiti eyo masjidi yo. Naye kasita masjidi emala okutongozebwa nebeera ku kyalo ne wabeerawo imaamu n'omwazimu n'ayaziina nti hayya ala salah eba y'abasiraamu. Naye ng'ozimba ennyumba yo mulimu omuzikiti eyo yiyo. Naye kasita oteeka ku kyalo masjidi ne baaziina ng'oyita abasiraamu basaale, muwenye ku lwa Allah, muwenye ku lwa Allah, muwenye ebifo bino bibeere mu masjidi. N'olw'ensonga eyo okuzimba emizikiti mu busiraamu kinene era kirina emigaso minene. Tubeeremu abo abayambako okulama ng'ennyumba za Allah subhanahu wa ta'ala ziyimirirawo. Mbaliriza ebigambo byange mbakuutira nti okwenywereza ku busiraamu bwe buwanguzi. Tunywerere ku busiraamu twabule Allah, tuve mu by'okusamira mu by'okwerogoza, tunywerere ku tawhiidi mu bwomu bwa Allah. Meseji yange ey'okubiri, tuli mu holiday. Mufeere ennyo eri abaana, mulabe obudde bwabwe nga mutuula nabo n'abaana nga mwe abazadde. Mubeewaze emize emikyamu olwaleero egiri mu nsi. Muleke nnyo kulekera nnyo baana kwetaaya na ddembe lyabwe bange, kubanga olwaleero omulembe kwe tuli mulembe mukyamu. Ebisobola okuwugula abaana baffe, tutunulire ennyambala ey'abaana ab'obuwala ey'essita z'ebibiri. Omwana ava mu maka ng'ate wa ssomero n'olaba nga malaaya awedde ebiri. Enjala ataddeko ebinyusa ku mimwa, mwana muto viri azitadde ayambadde akagoye kamukutte. Ffeyo eri abaana Allah agenda batubuzaako. Ubeere babuvunaanyizibwa eri abaana, ye property eky'obugagga ekyensibo kyogenda okukungula mu baana. Muve ku mirembe. Abazungu bakoze kinene nnyo ne tukoppa. Abayopiani abo abazze nga bonoona ensi, abo balaze wala mu kwonoona society yaffe nga bayita ku mitimbagano, ku masimu, ku rediyozi ez'enjawulo, mu kuwandiika kwabwe kubawandiika. Olwaleero ndowooza mulaba ebiri ku TikTok kye bikoze ensi. Omuzadde ataafeeyo n'agayaala agenda kukungula ssere, kubanga abazungu olwaleero bye beekola bayiseewo n'okusinga ebisolo. Kati nalabye bazza ate mu kwefaananiriza bisolo. Bakatambula olwaleero bwe nakatambula. Bazungu bafuuse beefudde ebisolo. Oli n'abeera mu kayumba ng'enkima ng'embwa, n'abogola endogoyi, atambuza bw'ati, atambuza bigere na mikono nga bw'olaba ensolo bw'etambula. Abantu abo Mungu simanyi kye banoonya mu nsi. Allah n'akutonda mu kifaananyi eky'omuntu ate n'oyagala akufuula ng'embwa. Ne bamuteeka mu kayumba omuntu ng'alinga bw'olaba embwa, ne bamuteerayo emmere nga bw'olaba ente. Ababeera ku social media wenda mubiraba ebyo byonna abazungu bazze babireeta. Kati omuntu anyumirwa atya okubeera embwa? Anyumirwa atya okubeera embogo? N'atambula wansi n'ali omuddo. Mungu atukwatire katulunga mu nsi eno. Naye byonna tetusobola kufuna bulungamu obwo okujjako nga tuyingira emizikiti ne tuyimirizawo ennyumba za Allah. Tusobole okuyambako society okutegeera n'okubeera nga tutegeeza obulamu bwaffe. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كما وفقنا في هذا المسجد فجمعنا في جناتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.